Kubanga temba tegeza abavuka balabika obulungi abawunya obulungi abayimba obulungi abalina future yo kisikwaye kyana kya bitusi kimu nkwe kino kirwapa kyonna kyofunye babuwi tonatuka mu myaka egyo wamma sikola na mukazi waye naze nedda kati ompadde choice sigamya ni otherwise salawo kwabo obwana misali yo jiro muleka salawo wamugabadda alike bibuuza oyita baki alike bibuuza aliko question marks dai 19 tuli ku Freedom City basebone bayi mujembo wagira abaana banna Uganda baholde makers omutwalo gumugokka atosobola nokufuna ku ticket yo kukenda ndowooza essaawa zino kasa ogenda ku app emuje simanyi negenda oginonye gwayagala ebiwere tosobola kubinoonya ate ku VIP genda baya mitwalo 3 tebe genda bera yakakadde kamu ku Freedom City bajja kubera ku Trans Africa ejinja loza bajja bera kubana weewalala nenga gendo berenga atuba wagira yona gyobasanga gyogenda obawagira David Daudi Lutalo akutegeeza nti 23 September agenda kubeera wali ku Hotel Africana okunyagira bere mitwale 3 VIP kigenda kubera mitwale 5 tibegenda bera ya bukadde bubiri agenda kuyimba ku kayimba akasookera ddala bano bayina emitima janjaba bagala zenfa wali wakayimba kayimbira chaliwe yamubbako omukazi Branik Benz kwefo yatambuzanga byali byaddala simanyi yagamba mbu yatola ku Sharon Walukagga baba era bukuvolo David Toli yakola yanko kozima wandi kulese mu kyalo bagamba David Toli yakola za kyanko kozimamira baba nazira amaji yazira amoziranga kati kuva we yazira yesasuza gwe muyiteko omuwulire Anna ogeya nawe bakuwadde sente obageya binkwata ko yaziwa seruzi yaziwanze siko kuva musalago aveeko nkujjukize aveeko tebajja tusasula nebyo tukanga kanga nno bikola naye ng'agenda beerako ejjinja agenda beerako eruweero ajja beerako Masaka mujja mulabako Mubende mujja mulabako ekyotera n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo David Lutalo mujja tuwagira omwana yayimba bulungi katata kayimba kaguno yankutudde ulinganga lwa mukwano so many reasons supporting mwana muto kishina banja kishi sente tokkirizanga kumalamu bwotyo oli muntu eyebuuzibwako mu society tosobola kuyita David Lutalo mwana muto tugenda twagira David Lutalo ku dress yange siyanji era nga bamuteeka mu ssente mutundanga bwali simujja mugattako kyatalina David Lutalo musajja mukulu lwa bumpi ku dress yange siyanji nga bulijjo bambi yanyambaza ka maroon dress kano very beautiful nabanja gwe bafuna azikwambaza neweetaaga akuyambako ndeka simula bulungi zipi yange manyino teka muhanga bweti ne zikwata wetaaga omuntu akuyambako nsobola nga bwakubuuza house the day nono bwakuyamba lwakuba abayamba nabo tebaba mitima mirungi Sanji osobola omufuna we makinde ku Sanji Fashion Collections. I know obugoye obulungi buno ku luno yanne kati she's showing off her work buli ka office dress akanyambazaako akegula mwakalabi alabunanga luyazetanga zibeera waawo ekuva watandika okwambala engoye ze abantu tebava ku dduuka tebava era alina plan y'okusala kuba TV presenter abalala Tenza muno kuwangweze ne otanyuma kibi nnyo omwana oyo simu yesibikoze bitya naye nga tebalimanyi enamba yesimu bagirina enamba eri 0 okugibaddira mu kale 0758581816 osobola okuba nga akwambaza kale mukama kaonako olwaleero ng'akayimba kanwagi katuwadde katonotono omuntu tomuwa nnyo mukeesa naffe abakyala munene sente zammwe olumu tuziko njogedde mbu nze nompuliriza gwe kakati olaba we butubeera bambi mukwano oyinza okwagala omwagalwa awo naddala abaami baagala nnyo tukolera ebirungi naddala babakusiimye abaami nno bagaba lwawo okwagala abaami bagaba era omukyala omwami waba takugabira alina gwaziwa naye nayo njogera nkyamu emabegakaawo nga siina sente nali sigaba wadde ne kati sinza agaba ali awo munnange olaba ate nno mukyala wo aba akimanyi bulungi nnyo nti omwami wange afuna mutwalo naye bwampaako 3 bambi aba ampadde nga zize 30%. Mama wange n'osigaza 70% nyingi wandimwadde na 50 ate maama
mama tujamu kuzifika bawe teyamuwa mwana muli bazadde namwe abaana bajjagabira abakazi bawe teyamuwa byomwawe mukyalawe yazonna baziteeka munze nga balowooza nze n'ataasa so munnange abami olumu baagala tukolera ebintu bingi bambi batusanyuse ayagala kugulira mmotoka ate n'omukola ayagala awulira oyagala mbaga osaana mbaga akunywereza buli kimu ayagala kikolera ggwe azimbira maama ennyumba mu kyalo ate naye wammwe ayagala agizimbe tayagala muve mu mbaga mudde mu muzigo omwana muyinako omu ayagala mutwale mu kasomero akalungi buli kirungi akyagaliza ggwe kakati okuwambagatanya n'okwasaganya bingi nnyo you might end up failing ate gwe obadde oyagala osanyusa n'omunyiiza bunyiiza kuba ate omuntu akola ebintu ebitagguka naye atama omusajja naakoma mu kkubo omumanyi nja gikubuulirako eyo emboozi nayira ey'omu kkubo ng'ebinyiiza abakyala ennyumba neyekoma mu kkubo ennyumba ya maama ate eriko oluplate eyewaffe yakuggala omukolo gutuuse mu Novemba eno bannange kale nga yatandika byaki byataamale watandise byaki nze singa waŋŋambye bwe tuba tugupushinzeeko nnyo ne gujja ate ogenda leeta obuntu bw'otandindeetedde kulwokubanga jjukira abazimbi babanja noga munnange ndeseekobadde manyi engeri gyonna yenje mbikoledde ggwe oba ontegeera anti kati ate bwabuziwe nga abakedde bagenda nywa ddagala obuzibu ate we bugiraawo nti mwami wange oba osaze okunkolera ekintu nandyagadde okola ekirungi ekisembayo okitegeera kati bw'oba owambagatanye nnyo n'okwasaganya ebintu bingi nnyo omaliriza ofeyirinze ng'okoze ate okola substandard kwatako ebisoboka obimalirize guno omwaka woba ng'ogambye yagala kunkuba mbaga tukole ogwo embaga tugikole nga ya mulembe nga kyekyo akasigiri kabasusa katafi mwe mwasomera mu masomero agajjuddemu abawala akakati olina lisiti y'abawala ekuteeka ku pressure gundi yazadde eyo pressure nebala gundi bamwanjudde eyo pressure nebera gundi bamugulidde temukyatambulira mu bulamu bwammwe mutambulira ku pressure z'abagambi mikwano gyammwe. Yes, I understand. Nze nina byenjagala kati you are the man, you are the leader kati gwe kyekikufuula omusajja nti byonna obiwulidde ebyagala era oli willing obinkolera naye ngamba mukwano soke twasaganyeko kimu tusooke ennyumba yaffe tusooke y'amaama katuweerere omwana muleke ozimbire maama ennyumba so tugende nga tukwasaganyako ne maama wo taata we yali amulaba nga yeetaaga ennyumba teyamufa gwanyinaze gwagitunda oyo tudde ku mukyala eyali alina bbaawe n'atamufaako tufe ku baana bafa oba kwatako bambi kimu okikole nga kya mulembe nnyo omuntu akisiime okusinga okwagala okukola owambagatanya ebinyi nebikulemera mu kkubo munnange abantu banyiiga yali yeeteekako byaki byatasobola ewaffe nabagambye bakuyita n'omwavu webisa ebisinga kizibu nze oli okumanya nti abadde azimba ennyumba nga bwakola kino nga bwakola kino waliwo alaba ennyumba yokka kati n'ennyumba ne bagiraba bo gye bamanyi bagamba omuko omwavu mwamulabye enyumba yagireka ku musingi okitegeera naye nga bambi babadde okwasaganya bingi so genda mpola nze nga mukyala nja kuvuga speed njagala kino njagala kiri njagala ante potential njirabawo naye gwe kikufuula omwami kwe kukwasaganya ekintu n'obeera in control ya buli kimu tukatira n'abakyala omukyala ekigenda okufuula ow'enjawulo kwe kulaga omusajja ekyenjawulo I understand olina pressure y'ebintu bingi nnyo wandyagadde maama bamuzimbire wandyagadde oyanjulwe naye ate singa olambika omwami onazirwangaza omwami ali open byonna njagala because birengenda bikola naye bumulaga nti waki tusoose ne tukola kino we tuva kino ate ne tukomawo keeno ayolekerawo okwekubira wabanga amaze okuzimba ennyumba ya muzimbire oba tugende tukoleko ne ka finishing ke wa maama ewaka ate bannyina bakola eki lwaki teyazaalibwa na bannyina buli mwana muwala asakira waabwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula